agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. Tetwagala just kuguba bugobi Museveni, no, twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe ne ssente z'omusolo zettu waffe kennyini, tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyeyagaza. Yes, ebyo nno ebigambo nga w'obiwulidde awo nno we tugenda okuba nga tutandikira ggwe mukwano gwange kutegeeza nti nno oli mulabi mulungi, oli muwuliriza mulungi nnyo wenna atava ku mayengo ga Yogi Updates TV kubeera kw'osinzira okuba nga otuwuliriza ogwali ebunaayira emitala w'amayanja abali e Jordan, abali e Qatar, Oman, USA, UK, abali e Saudi Arabia, abali Dubai, abali e Kenya ku mulirwano nammwe mbanirizaako nnyo. Mukola kyamaanyi okubezaawo amayengo gano gatandika kuba nga osubscribinga ngena maaso subscribing osobola okuba nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, kubanga bino we bituuse teweetaaga kubanga olutumira mwana, weetaaga gwe kennyini obeere nga information ogifuna direct gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'olwo ebigambo ebyo by'owulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezaako okubyogera ng'agezaako okutangaaza n'okulaga ekijja mu maaso n'ebigendererwa bino bikulaga ebigendererwa n'ebiruubirirwa by'ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nno ebyo bigambo byagambye oyinza olowooza nti nno abigambye era ggwe olinze kimu kibeere, wabula ggwe nange ffe abalina okukifuula ekyo kibeere, ffe abalina okulyetinga Uganda empya, ffe abalina okuteekawo enkyukakyuka empya, ekyo oba obadde tokimanyi. Bw'obanga obadde buli kimu okikwasiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omutunuulidde ng'olowooza ye kamala byonna, kati naawe ke kaseera nkutegeeze amawulire ag'ennaku nti kikkakatako. Ebintu bino olabanga ebitakukwatako naye bijja tuuka ekiseera byetooloole bikwateko ng'olaba mutuufu eggwanga lyo liwabye lirina okukyusibwa. Ate buli w'oyagala okukola ekintu n'oyagala kibeere perfect tokitumiranga muntu mulala yenna, weesitukiremu gwe kennyini okikole. Kyekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabagamba we yagenda mu Parliament ng'akyali honorable. We yali avayo yatugamba nti sigera kuddamu kwesimbawo ku bwa MP kuba ndabye eri mu Parliament tewali kintu na kimu kye tusobola kukyusa okuggyako nga gwe kennyini gwabyekoledde byeyagala okukyuka y'engeri yokka eggwanga lye lisobola okukyukamu, yeeyo yokka engeri gy'osobola okufuula eggwanga eppya ly'oyagala nga gwe kennyini ekintu okyekwatiddemu. Era teyabandaaza neyeesimbawo ku kifo ky'obukulembeze ng'era olaba ekirooto ky'agoba kyakukyusa ggwanga lye na nsi ye, ng'amaze okulaba akavuyo akali mu Parliament nga n'abatuula mu kakiiko eyo tebalina mulamwa. Kati buli kintu ky'oyagala okukyusa, ky'oyagala kikyuke mu nsi eno gy'olimu, ng'oyagala eggwanga eppya, ng'oyagala ensi empya, gwe kennyini weesitukiremu otome empenda ez'okulaba ng'okyusa ensi ogifuula ekyo ky'oyagala. Obanga oyagala kuggyako bukulembeze obwa dictator obukufuga kati nga tobweyagaliddeemu, gwe kennyini olina okubaako n'ekyolagawo nti nze nakoze kino era nange ndi part of enkyukakyuka, era ndi part of struggle gye mubadde mukola, nze yakoze kino. Muganda wange gwali eyo mu kaseera kano singa Uganda empya ekyuka, waliwo ekintu ky'oyinza osongamu olugalo n'ogamba nti nno nze eyo paati nze yagizannye, eyo yabadde loolo yange. Kubanga saagala obisibe ku Robert Kyagulanyi olw'ensonga oba obisibe ku opposition yenna ayagala okumwamulako gavumenti nti be balina amaanyi, be balina obuyinza, be balina potential. Nedda, ekyo ojja kuba okirabye mu bukyamu olw'ensonga nti bali bakulembeze batukulembera bukulembezi. Omukulembeze ayina kukulembera, ayina tukulembera mu bukulembezi mu ekyo kye tuba twagala okukola. Era n'ensonga lwaki mwagala, olw'ensonga nti akulembeza ebyo bye mwagala, abagamba bye mwagala okuwulira, ebyabanyigedda byakulembeza.
byayagala okusaanyaawo. Ayagala mweyagalireko mu nsi empya kubanga bye mwamutuma. Oyo yenna omukulembeze waali eyo gwe gw'oyagala okuba ng'atwala eggwanga mu maaso, bye wamutuma byakulembeza. Gwe omutunuuliramu olaba ng'alimu potential y'obufuzi, olaba ng'alina personal interest ezize, oba olaba nga obukulembeze asaavinga ggwanga, tasaavinga lubuto lwe nga muntu, taliwo kwekkusa. Obubonero obwo buba butono nnyo, naye butulagako ne bupulizentinga ekiri munda mu oyo ayagala okukyusa eggwanga. Toyinza kuŋŋamba nti oyagala kukyusa ggwanga ate ng'eno we bakuwa ebbaasa ogyezibika. Toyinza kuŋŋamba nti n'oli mu kulwanyiza bufuzi buveeko ng'ate oyo omufuzi gw'oyagala okuggyako we mutula wamu ku mmeeza ne mubaako ensonga ze muteeseganya n'ovaayo n'ekibaasa. Bannaye gano njogeza mazima. Gwe kirumye osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo. Kale kyengezaako obbalaagano bagamba, tulekerawo okulekerera abakulembeze bano be tutwala nti nno bakulembeze twagala bajje mu buyinza, buli kimu ne tulowooza nti nno be bagenda okukikola. Bo bakulembeze naye amaanyi agasinga n'obusobozi buli mu ggwe muganda wange. Amaanyi tegali mu kalulu kokka, era abasinga ndaba nga mukola ensobi eyo. Abasinga ndaba muvaayo ne muvevenge ebitategeerekeka nti ffe yatugamba Kyagulanyi tubimukwase, era ku lunaku luli olw'akalulu ku ballot paper ne tubimukwasa, ffe twamuwa akalulu talina kyatugamba. Akalulu kokka si ke kasalawo obukulembeze nti bulina okukyuka. Akalulu kokka si ke kadimandinga entebe y'obukulembeze. Akalulu kokka si ke kadimandinga nti ensi yeetaaga okukyukakyuka. Akalulu si ke kaditamininga mukulembeze ekyalina okubeerako oba atalina kubeerako. Akalulu si ke kasalawo nti ensi bannansi abagirimu tebeeyagala era bakooyi n'obukulembeze obulimu. Abamu oba ng'okyagoberera eyo enkola, kati kino kankikusese nti waliwo n'abantu abasasula okulonda obulonzi omuntu nga gwe balonze tebamwagala, n'olwokuba nga basasuddwa era ne bakola ne contract nga mu kyo tebalina kyakukola nga balina kulonda oyo muntu. Ekyo olina okitegeera. So gwe abadde asinziirira ku kalulu okukyusa obukulembeze, waliwo ebikolwa bingi ebisobola okulaga embeera y'okudimandinga obukulembeze nti n'embeera gye tulimu teyeeyagaza. Mu byo bingi, wadde nga sijja binokolayo, naye ku byo olina kye wali okozeeko. Njagala okitegeere okuva ku Yugi Updates TV. Era gwe atanaakuba nga otweyungako nkutegeeza genda mu maaso wali osubscribinge osobole okuba nga weeyunga ku mukutu guno. Njagala obbategeeza baganda bange, ebintu ebikyusa obukulembeze, amaanyi ne potential saako ne ability, awo mwengata ne determination, desire and determination nsonga nkulu nnyo abasinga mukibuusa amaaso. Desire kwe kwagala, kwe kuyaayaana. Determination okubeera nga ofunviririra, oli determined nnyo ng'ogamba ekijja kijje, kino kirina okukolebwa, kiri mu ggwe, tekiri muntu mulala. Bw'oba olowooza nti nno kiri mu oli, n'oli takirowoozaako, wabula ekyo ekirowoozo kiri mu ggwe. Lekeraawo okukola ebintu ng'osinziira ku ndowooza z'abantu abalala, bwe ng'obikola olowooza by'olowooza ne bali bye balowooza. Kola ebintu ng'osinziira ku ndowooza yo. Endowooza yo kya muwendo nnyo.
gwe toddaawo kulowooza nti nno oli munno gw'olaba asituse nti endowooza ze mulina ze zimu. Wojja okuggweramu amaanyi nga musheyalinze endowooza zammwe. Ate engeri ennyangu y'okutegeeramu endowooza y'omuntu y'engeri omuntu gy'areactingamu oba gy'akitingamu ku kintu ekyo kye muba muliko oba ekiruubirirwa kyammwe kye mubeerako. Ekyo njagala okitegeera okuva n'olwaleero. Ezo yonna eyibawo mulirwanaawo bwe mutuuka ku nsonga z'okusitwagolinga ku kintu kye mubeerako, areactinga atya, yeeyisa atya, manyi ki g'ateekamu, ali so determined. Baganda bange mujja kwesiba ku bantu nga mwagala okutambula wamu nabo naye nga bo endowooza zaabwe endala, nga n'obunafu mu mutima bwe bayina tonnabutegeera. So nze kyenva nvuddeyo nkubira omulanga eri yonna yenna oyo munnankyukakyuka ayagala okukola enkyukakyuka, ayagala enkyukakyuka egende mu maaso. Obeeko kye weekolera nga ggwe nga tokakiddwa, nga kivudde mu ndowooza yo, mu magezi go, mu kufunvubira kwo, kubanga naggambye ebintu bino olabanga ebitakukwatako era obirimu just wabiwummuzaamu ekigere ekimu, ekigere ekirala mwekiri, ekirala kiri wabweru. Ekigere ekyo ekirala kyolese wabweru y'ensonga lwaki tonnalinnya ku siteepu eddako. Oba osanga wonookisitula n'okiteeka ku siteepu eddako, ojja sobola okugenda waggulu w'obadde oyagala okutuuka. Si kikeerezi ate ekintu tekiggwa paka nga kimaze okuggwa. Ebintu ebimu mu ggwanga by'otunuulira n'olabanga ebitakwatako, bituuka ekiseera ne byetoolola ne bikwatako. Wakati gwe tosobola kuŋŋamba nti gwe oli bulungi, naawe toli bulungi. Naawe lwakwegumya okaaba mu ngeri y'emu gye tukaabamu. Wandibanga ggwe balina engeri gye baakusirisaamu, naye abantu abakwetoolodde ab'eŋŋanda zo bo tunuulira embeera gye batambuliramu ekweyagaza. Nabagamba eno ensi, it is a partnership whereby we have to work together so that everyone can benefit. Eryo tteeka ly'ensi, y'engombo gye tulina okutambulirako abalala kye batalina. Alala batambula bo bagamba nti nze kasita mbeera bulungi eby'abalala tebinkwatako. Kigasa kiggwa okubeera obulungi ng'omulala ali bubi? Ki ky'ogenda okukungula mu nsi eno ogende nakyo? Nze ndaba nga eno ensi ebamenyera bwereere. Eno ensi nagambye it's a partnership, kukolera wamu. Ky'oganyiddwamu ky'ofunyemu n'omulala akifuneko tekigenda kuggwaawo, kubanga wonoofa era buli kimu ky'okoze ojja kubeera nga atalina ky'okoze. Naye wabanga n'omulala yakiganyulwamu n'akyeyagaliramu naye n'asanyuka, mwenna ne musanyuka lumu, ogenda okufa nga naawe oli musanyufu. Oba okategedde ako? Era oyo yenna abadde agamba nze nava ku bantu siyamba sikola ki, ababeere mu sitwago zaabwe, babeere mu kino, nze kasita nze ndi bulungi. This world is a partnership whereby we have to work so that everyone can benefit in it. Si gwe wekka yina ogibenefitingamu, si gwe wekka yina okukungula mu nsi eno, leka n'abalala nabo bagikungulemu. We bakungula tebalina kye bakuggyeeko, tolina ky'ofiirwa okuggyako okulaakulanya eggwanga lyaffe ffenna ne tulibeeramu nga tweyagaza. Buli kintu ky'oyagala ne kibeera nga kirinako access mu ggwanga. Yeyo ensi gye twogerako, bwe buvumu ne determination gye twogerako, eyo desire ne effort gye twetaaga mu ggwe. Gwampuliriza mukwano gwange ali eyo. Oba awo kati ogenda ofuna kijja kunkola bubi okubanga togenda kusharinga eno vidiyo, togenda kulayikinga,
gwatana kubanga osubscribinga kutegeeza nti nogenda kuba osubwa ebintu bingi nnyo. Era maaso subscribing ku Yugi Updates TV. Kati n'olwekyo baganda bange maliriza bwe ngamba mulekerawo buli kintu kikwasa abakulembeze bammwe naddala abo opposition nga mulowooza nti ne boy balina potential desire ne determination gimuli okubanga buli kimu bagenda kuba bakibakolera. Mukolere bukuyege okusobola okulaba nga mutuuka ku ntikko. Oyo omukulembeze wo ky'olaba tasobodde kukola bwe kivaayo okikole, kyenyigiremu okikole tusobole okuba nga kitugattako kubanga ffenna goal eri emu. All of us we have one goal. Okujjako nga ng'olina ebigendererwa birala naye ekintu oba okyagala vaayo kyenyigiremu, vaayo oteekewo embeera kwegamba olage edimandi yakyo nti ekintu ekyo okola ki okyetaaga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbategeeza nti mbadde bawuliriza balungi era mwebale kwekuumira ku mayigo ga Yugi Updates TV. Temuvaako sharinga, commentinga, likinga, subscribinga. Mbaagala nnyo era mbaagaliza ne weekend ennungi. Mweraba.